Bannakibiina kya National Unity Platform bavuddeyo ne bategeeza nti bakwagira munnakibiina ekya Alliance for National Transformation Alisa Alaso ku kifo ky'omubaka ow'e Serere County ekyalimu Bishop Patrick Okabe eyafiira mu kabenje omwaka oguwedde nga newankubadde bannakibiina kya NUP abamu babadde beegwanyiza ekifo kino. It takes leadership, it takes maturity for them to take. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire enkya lunaku olwaleero mu lukungaana oluyindidde ku kitebe kyabwe kisangibwa e Kamwokya, omwogezi w'ekibiina kya NUP Joe Ssenyonyi ategeeza nti wadde nga babaddewo bannakibiina abeegwanyiza ekifo kino, balabye nga Alisa Alaso yalina obuganzi n'obumanyirivu mu by'obukulembeze olwo kwe kusalawo bamuwagire. Twasazeewo okuwagira Honorable Alisa Alaso kubanga kyekituufu ekyokukola tulina osigala nga tulaba engeri gye tukolera awamu nga bannankyukakyuka. Ono agasseeko nti essaawa yonna baakwolekera ebitundu eby'esserere okukuyegera Alaso n'awa n'ensonga lwaki bakoze kino. Tukikola kubanga kikulu okusigala nga tutambulira awamu nga bannankyukakyuka kubanga okwegatta mwe muli amaanyi. Ate kitukakatako bwe bukulembeze obwo nti oluusi okakkanamuko n'ogamba nti kale omulala kasonge mu maaso ku lw'obulungi lw'ekinene ennyo. Ye Joel Obole ne Jerry Okela badde beegwanyiza ekifo kino bategeeza nti oluvannyuma lw'olukiiko lwe babaddemu n'abakulu mu kibiina kyabwe basazeewo bave mu lwokaano olw'ebigendwa by'ekibiina kye bawagira. We are putting in practice the request for the forces, united forces of change, to field and support one candidate. Position. Still, she can do it better than us. So we believe by supporting her, we are creating unity, and we believe that we shall work together and she will deliver to the people of Serere as expected. Yes, abawandiisi w'ekibiina kya NUP David Lois Rubongoya nga yeegatiddwako abakulembeze ab'enjawulo bavuddeyo ne bavumira ebikolwa by'okuwamba abantu nga boogedde ku alipoota ya Ssaabaminisita Robinah Nabbanja gyayanjulira Paalamenti Sabbiiti ewedde. Kyovola wa Nabbanja after 4 years oluvannyuma lw'emyaka 4 afuddeyo n'akkiriza nti Kibalama bamulina. Okwekibuuzo nti tumanyi tutya ntono Kibalama ye Kibalama waffe abadde asoma ebbaluwa yennyini gye twamuwandikira n'agamba n'ajja Parliament twamunayo ono Kibalama ffe abamulina. When our hospitals, women are going there to die. When our schools, the children have descended in places not worthy to learn in. When our own people are not safe in their own country, we have nothing to sell. We are demanding for justice at all costs. And bo bannakibiina abalala basabye ebibiina ebirala ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti okulabira ku bano kye bakoze kubanga bonna balina ekigendwa kimu kya kukyusa bukulembeze. Party has done because we are all fighting for one goal. Nti kino kye tulikola olwaleero kyongera okulaga obumu nga opposition, okulaga obumu nti ffe tuli kulwanirira nga tubita mu bwegayisi. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.